Alright, kale tubakulisaayo nnyo naye nga bwe nagambye omwaka guggwako ebintu ebimu twagalana mu mbyekole kati tulinga abakola ebigezo tusomesezza sawa ya kutuula kigezo. Adamu ojja tuterayo ku nnamba z'amasimu nga Busemo abadde akikola abantu nabo boogereko ate naye ennaku esatu zetuliwo bambi boogedde naye nina wano we naleeta omulamu bagwali gwa mukwano basajja bakazi bakabe bakuba amasimu. Tulina ebizibu by'omukwano gw'obimanyi olina ku budde. Sagala kaaba manyi nze ndi emotional. Kakati nze nkaaba mangu tonanko nga okyeteekako bweteesi nkaaba mangu gwekaaba tulabe tokyerumirizaako n'abali bakimanyi nze nkaaba mangu wamma kakati aizimu ku bintu ng'omwaka guggwako mu ntambu z'ebyobulamu kyenjagala leero tubadde tukimanyi but ebanga wake up call okubeera appreciative okubeera grateful okugambako thank you okusiima ogenda jja tukubirawo essimu otubuuli ani gw'oyagala okusiima oyagala siima kyekyo ebintu byanjawulo mu bulamu ensonga lwaki omuntu wandibadde osiima is okwakinoliginga efforts n'akantu akatono nze olaasemu nga tonnampa kirabo nsooka nendowoozaamu nti wandowoozezaako wakirowoozezaako awo oba ommaze the fact that you thought about hafi ono nandibadde muwaayo ekintu kino oba kyenkana kiteebyo nakati tebinkwatako ekisinga obukulu yakirowoozezaako wandowoozezaako nasaze mu bwongo obwo yes so oteeka effort eyo omuntu okulowoozaako omuntu okuva waatudde newaba atumiza booda abantu bali bize naye abatali bize beefula nti bali bize newaba atumiza booda n'agamba ne bannange hafi wange lowooza muguli akantu katishati kamaniyo akaagala ye wa size kyolimu amutakumanyi na size and all that oba nasima eno kala oba nasima design eno bintu bingi nnyo abantu bambi that effort so omuntu bw'omulaga nti nno you're cherishing osiimye ekyo kyataddemu kimuzaamu amaanyi so tubeerenga grateful totunuulira nnyo bunene bwa kintu muntu kyakuwadde but kubamu akafaananyi kuva gye kyatandikidde olugero lwerukire ojja funa omutima ogusiima then okubeera omuntu asiima gwe kennyini kireeta essanyu mu bulamu bwo kati nga tukula as kids omuzadde yaleetanga ekyokulya n'awa Seimo n'ampa n'awa Julian noweerabira gwe kye bakuwadde n'otunuulira Seimo kye bamuwadde ekitegeeza already tosiimye mu mutima gwo kikuleetedde ennyiike okwennyamira n'obusungu because otunuulidde kyoli so bw'ofuna essanyu okusiima nogamba I'm really happy gundi kye yankoledde gundi yanjagalizza amazaalibwa bambi that is beautiful kikuwa essanyu mu bulamu bwo so sigamba nange nabadde nsuubira kino omuntu yakikoze weeteekako obusungu so mu nsi muno oyo inner person eyo yasanyuka agusinga okukolerera okweggyako obusungu stress and all that so kikukakatako kuba nti osiima gwe nga gwe omuntu kuba kijja kuwa essanyu and then kiboosting of course kizimba omukwano kigatta buli wosiima omuntu amanya bambi osiimye kyakoze webale kumbeererawo webale omuntu genda agamba statement neyeewuunya abakyala ebiseera ebisinga bwe tuzaala abaana tubawa abaami naye okufuna oyo omuntu gwe eyakuzaalamu omwana abantu bali eyo kintu kyamakulu nnyo n'akwesiga n'agamba njagala omwana wange muzaale ne hafi she could be a good mother toyina naye example eraga because you've never had a child yes so omuntu okulaga nti nno yeggwe gw'ayagala muzaale omwana wammwe agenda obeera ku nsi kuno kiringa kintu kyakulowoozaako nnyo abaana batera okugamba kabagezi bokka okukalowoozamu abantu abamu yes bahavinga abaana by mistake but people do extraordinary things okulaba nti omwana oyo abantu abamu batedde abantu ebintu by'okunywa so that tagatta mwana naawe si kye yali ayagala so don't take that for granted be grateful kireeta essanyu tukubire ku ssimu gye tuli wasuza otya nnyabo mugamba muti abe bunyolo tuli bulungi bambi olunyolo olumanyi
obeereeyo bubeezi. Okay. Kumulamwa gwe mukedde okubeera muntu nsiima nnyo Simon Afi okulamu yammwe ate era n'okutte mutukubiriza nga mutubuulirira ku bigambo by'okukuta nga tutereka tusobole okwegulira zipoloti omwaka gwe n'okubako obwekito weekolesebo. Twebaza obulungamu obwo nze mbeebaza nnyo mu butuufu mutubuuliridde kumpi mwaka guno gwonna era nze ndi mu kafubo era ne bwendigigula. Amiina. Tejjituwa tugikwateko. Oba omukyala wali wa poliisi. Messages ezo zininga zinzizaamu amaanyi wangi. Gye tuli wasiza otya? Kyekiro Sayima ogamba otya? Sigamba ndi wano. Zitandise ebintu ebyo. Olaba okusiima, ekifaananyi ky'okusiima ekituufu kiringa kya mwana. Omwana omuto omugulira ekigatto n'akikwata n'agenda n'asula nakyo mu buliri wangi. Gye tuli naye ng'oli wansi. Ewa munnaffe Nnaalongo. Ewa sipiika munaye yogera mmwe muliko. Happy birthday, first of all. Thank you. Very happy. Thank you so much. Yeah. Thank you for joining Annual. Thank you for joining more and more. First of all, I want to thank my brother. What is his name? Hafi mumwe close up ayogera oluzungu bannaye. Mumfaananya bubi. What has he done for you? For paying my tuition. Actually, I have been driving me from my childhood. Deputy parent. Yeah. Oh. Yeah, I thank him. I really thank him for the effort he has put in me. Yes. Yeah. I also thank you guys from business. Yeah, otuweereza like. Maama obedde otuwa obuzibu ng'Oluganda olumanyi. Kale lwaki obedde onkaluubiriza nembiva namu nga ndowooza bintu bya Luzungu kumbe olumanyi Oluganda. Wama, I thank you before, but let me tell you the fact. Okay. In this year, 2023, you've been one of my best music presenters. We take the flowers. All right, have a good day. You too. Tweyanza. So wanyaka esimu. Ekibaligamba ekintu ky'okusiima, ekifaananyi ekituufu ekintu ky'okusiima omuntu ye mwana omuto. Omwana omuto omugulira ekintu n'akwata engatto dira nalina omuzoogo n'agenda ne yeebaka nazo. Oba bamugulira ekimotoka najja n'asooka akiteeka nevaera agenda atwala ekimotoka kyange naye n'akiteeka wansi w'entebe naye mami ekimotoka kyange kakigula ajja kitwala wayitawo olunaku lumu okisanga akirese bweru naye like effort eno gy'otaddemu gy'ogamba nti kamugulire kino naye kyakuddiza kikumala byoddamu bisanga ebyokuzanyisa bisanga biri wabweru ebirala biri wabweru wa gate n'ogamba n'ebintu bye nagula naye nga wali muwe wali obireeta yakulaga nti ki so ye level y'okusiima kweri nti tuyise mu mwaka mbaddemu ebintu bingi nnyo mu kaseera kano twala omukisa ogamba muntu thank you kyova tutagabanya twalinanga wano manager Charles nga bwe babeera mu production akambwala n'avuma presenter n'adda kwali ku guno naye bwe bamala okukola show nabagamba guys thank you wemba ninagwenyeziza nsonyiwa oba ntegeera so kati omwaka gubadde munene nnyo mulimu ebintu bingi nnyo bye twenyezizza naye mu kaseera kano wetugamba thank you twebale kukola waliwo nno nga bw'otuwa amasimu gratitude nno kikomawo ne gy'oli gwe ng'omuntu personal growth omanyi tutunuulira nnyo ebibi tubadde nnyo mu social media ennaku zino tubadde nnyo mawulire and all that mikolo biki and all that naye bw'otunuulira katugambe postinga ya birthday ngeyo ebivumo bijja beerako gwe mutango gwe tusasula kubeera mawulire naye ogenda notula messages otasobola nakubala nga everyone is appreciating kati atodde ekkali akatini oli akuvumye nti hafi oli mubi
Ana ayinza okuba nga akyongera forwarding bakamala omugamba mubi. Nakikopinga nakipesti. Naye ezisinga kati ate n'ova ku bano bambi abagambye 10 abafaanamu abangi. No concentrating ku ono. Yeah, so waliwo kye bayita power of gratitude. Kino no highlighting on expressing gratitude that can help individuals to become more resilient, empathetic and self-care. Gwenga gwomuntu nti ova kubiri bwogende no gamba but okay omwaka guno gunzibu walidde but I should appreciate this. You appreciate yourself kubyosobodde okukola abamu tufairinze like literally tufairinze but at least obaddewo ng'oli mulamu weekumye obaddewo so towemalamu nnyo maanyi because ebiseera ebisinga abantu abalemererwa bweweekyawo oba olemereddwa nti nno teweekyaye tewejje mu bulamu bw'ensi eno tokyaye bantu bo. Some people batuka ku extent n'agamba n'abaana kambatte n'omukyala kamute nankanette nejjewo obulumi bunsusse naye the fact that olwanye leero towalidde nkyate n'otabba n'ogamba njafuna kindya kama mbaya ni mbaya kye tuyita nawe wenyini weeba thank yourself for standing that strong. Wanji gamba otya mutabani leta jankusuneko kale mutabani webale tubale tuyine ennugu yaffe gye tulina oyisaawo njagala mbategeeze kati bakama baffe kye baayiga ku mirimu gye tukolera okutukuumira ku mirimu is to appreciating ezo certificate ezo ze batuwa president of the year employee of the year ne bw'oba badde olina ekirowoozo owuliranga n'ogamba naye abasajja bano emirimu gyenkola bambi bagiraba appreciating an employee yenna gyeri oba omuntu wo mu nnyumba omwo mu abakyala omwami wo abaami mukyala wo n'omu appreciating munaye nno webale kufumba webale kubeerawo abadde alina ekirowoozo ekigamba naye akasajja kano siyingira nako 2024 agamba bulijjo bambi asiima okuba natandise bambi nno bagambi alabika asiima naye kibadde kimuluma n'agamba naye kiteka nakyo kisobola okukyuka naye ajja terera olaba asiimye okuba nti tubaddewo lino lyonna ebbanga so baswiti mukirowoozeeko omwaka tegugwako ate era tetulina nnyo budde bwe tugenda mumala n'abantu you don't know omuntu agenda kuvaawo ddi waliwo abantu eyo olina by'olinze okusiima omuntu olina lw'olinze olinze ku graduation ya hafi olinze ku mbaga ya hafi olinze eneetuuka bisimaya nninda muzeeyi baweze emyaka 25 simanninda balinde baweze emyaka 5 kaninde mami aweze emyaka 5 gwe Katonda omuntu muwe we call it giving someone their flowers now era taimunsiimaako webale nnyo okukola ki okukola tonnejjaako ebufafi munaye webale nnyo okukola naawe toli mwangu kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu